تزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير زاد التقوى. لنا مجفق الله سبحانه وتعالى وكساسلنا من بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بانغا بيتيبوا تولي ملك الموت تشاري ملك الموت. الله سبحانه وتعالى يتند وملائكة abajjamu emyoyo gy'abaana Adamu, mu'minuhum wa kafiruhum, abakuffaaru n'abakkiriza, n'agamba nti wannaazi'aati gharqa wannaashitaati nashta. Allah yagamba wannaazi'aati gharqa wannaashitaati nashta, wa haadha qasamun suddira ala alfi'l. Allah yalayira nga layira ebikolwa ekikola malayika kyekola okubanga ekuulamu emyoyo gy'abakuffaaru olusikambula n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu, ate n'addamu n'alayira abamalaika ajjamu emyoyo gy'abakkiriza mu mbeera eya kimpowooze. ng'omwana Adamu okufa kumanye nti almaut kitegeeza mufarakatu ruh aljasad, okubanga omwoyo gwawukana ku mubiri, walhaylula bainahuma, n'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala abyawula, n'ayawula omubiri n'agwawula ku mwoyo. Era omulundi ogwayita twalaba envaamu y'omyoyo gy'abaana Adamu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'emyoyo gy'abaana Adamu abajooga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mu Qur'an al-Karim kyeyagamba tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi mawlahum al-haq ala lahu al-hukm wa ilayhi turja'un. Assalamu alaykum. Emyoyo Allah subhanahu wa ta'ala amala okubanga agijja mubakkiriza gigenda wa yesabu topic eddaho ku malakul maut. Etugamba nti malakul maut ajja mu myoyo gy'abaana Adamu bokka bittifaaqi ulama, wabula ebisolo binyonyi ebyo byonna bifa bi amrillah, bi amri la. Allah alagira bulagizi nebikola ki nebifa. nga manyi besembesa aya egamba nti qul yatawaffaakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. abatta ayitibwa malakul maut. Allah yamuwa omulimu gw'okubanga ajjamu abaana Adamu emyoyo. Ne wajja ebigambo bya Ibn Qayyim kugamba nti malakul maut Allah mukumuwa omulimu ogwo, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu nga muzito nnyo, abaana Adamu bonna bagenda kubanga banyigira malakul maut. Si bwe guli? Allah n'amugamba nedda usabbibu lahum sababan, ngenda basizangawo ensonga abaana Adamu gye batambulirako mu ntegeera ey'okugamba nti gundi afudde ki oba ono afudde ki. Era abasinga mutera okugenda ne mufuna ebbaluwa okuva mu postmortem ez'obutwa, ez'emitwe okubaluka, ez'accidenti, ezo zonna asbab. Kulwokubanga almaut takhtalifu bil asbab, okufa kwawukana mu nsonga lwaki kuzzeewo, wabula walmautu wahidun, okufa kwe kutya kwe kumu. Kyemmanya kye kigambo twakinnyonnyola nti omuntu asobola okulwala omusujja n'afa, hatha sabab, hatha sabab. Omulala ayinza okufuna accident n'afa, hatha sabab. Wabula khuruju ruh, okuvaamu kw'omwoyo nakyo kiki, nakyo kirala. Ntegeeza bakadde bange okuba nti malak ejjamu omwoyo mu mwana Adamu eba amur, wabula sababu eno gyetussaako ebiki, gyetussaako ebirowoozo. Ekigambo ekyala ekyokubiri kye kigambo nti malakul mauti omulimu gw'okuba nga ajjula abaana Adamu tagukola yekka, waliwo bamalayika abalala abakola omulimu oba omulimu gw'okugjamu emyoyo gy'abaana Adamu nga si malakul mauti yekka. Eyo minisitule ennamba yeeyawulidde. Ngawe kyajja hadithi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu yawm, buli lunaku lwonna malakul mauti atunula ala al-aroda. Aroda ge mannya g'ebitonde byonna abantu. Olunaku olwokubiri saawa 12 jemba yagenda okukola ki, yagenda okufa. Yeebeera ku bwerinde essaawa yonna. Allah kyeyategeeza mu Qur'an al-Karim okugamba nti la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun, tekuba misi mu budde ate tekeerewa. Tekeera nnyo 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 mu budde bw'otalina kufa, aye tekeerewa kutta mu budde nga tonnaba kukola ki, tonnaba kufa. Ge makulu ge aya egamba tawaffathu rusuluna,
الله يقول جمع عبر عن صيغة الجمع يقول صيغة الجمع عن الملائكة ناقنت بملائكة أما بكب في بابتا تشتغيزا تملك تباتيا تبومو ملك الموت يملك الملائكة باتي طبعا بدو الله سبحانه وتعالى كما قلوا آية قام توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وإليه ترجعون وقفت كليكو بد من يكدوا يكيد معلم الغيب مكمانيا الله سبحانه وتعالى كويس غاليزا abamu mugamba nti omuntu aba agenda okufa alina byakola tamanya naye nti agenda kufa ekyo si kituufu ako kanyonyi ekituufu omwana adamu okufa kumutuukako baghtatan kyebwatukira onajiwa na umauti kibutwa gafla okufa kukusalako tokoze eki totegedde ntegeeza bakade bange wabula tomanya nti ngenda kukola ki ngenda kufa yensonga lwaki banne aqidu mul uthaymin bakuba ekigambo ky'omuntu ogamba nti nja kukola tawuba enkya oba jjuuzi kulwokubanga tati alaika almaniya baghtatan kulwokubanga okufa kukusalako tokoze eki totegedde togamba kati ntuuse okufa kankole tawuba nedda ekiba nti omwana adamu alina okukola tawuba mu kyansi oba mu tayimu yonna gyaba akoze eki gyaba afunye kuba tamanyidde wagenda osisinkana allahu subhanahu wataala. Qawulo eyokusatu yeyokuba nti omwana adamu eyafa ayogera n'abali ku nsi abalamu si kyetwaliko oba okuba nti omulongoofu ayogera n'abeyaleka ku duniya wa hadha mustahil ekyo nakyo si kituufu. Ekituufu kyeki nti qariinu oba gye muyita emizimu gizannya ne qariinu z'abaana adamu abaki abalamu. Omuntu aba n'omuzimu omuzimu guba n'omuntu nga mulamu aba nago era n'omuntu era waafa aba n'omuki n'omuzimu. Qala qariinuhu ma ladayya atid. Qariin yeggwe okuba nti oyogera n'omwoyo gw'omunda. shaytaanul ins okuba nti oyogera nayo. alqiyahu fi jahannam kulla kaffaarin anid okuba nti omwadamu agenda kwewuunaganya n'omuzimu gwe oba ne shaytaani ye shaytaanul ins kyekyo kyowulira ng'ogamba nti nina emitima emeka ebiri kwe okuba nti omwana adamu yajidu alhaq fi qalbihi afuna amazima mu mutima gwe washaytaani yulhimak ate ne shaytaani ebyako byekola ki ebyako byeggamba. qala qariinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id nti anedda saamubuzaako kumugamba genda kwenda wabula nasanga mu mutima gwe olwedde nga yeegomba dde okwenda. wakadhalik shaytaani teragira mwana adamu kukola kibi wabula emuwundira ekibi n'ekikulaganga ekiki. wa idh zayyana lahum ash-shaytaan a'maalahum shaytaani we yawundira abaana adamu ebikolwa byabwe ebyowonoonefu. oba olugalo lutegerekeka. naam shaytaani ekikola ngaekola information khitab amanyi kyebayita khitaabu nafsaani okuba nti emyoyo gyenyumiza. shaytaani enyumiza omwoyo gwo. oba olugalo lutegerekeka. n'ogamba ngende mu masjidi oba ngende mu nkuuka wabula hadha alkhabar ngaeyo information fi dakhilik eri munda muki muggwe n'ogamba nti ashur mpuyira ng'ayina emitima emeka ebiri. mulagu ŋŋamba ngende mu lumbe lunjabikireko ate omulala guŋŋamba ngende mu darusu. ge makulu ga aya allah we yagamba nti waman yaishu an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytan fahuwa lahu qarin. omuntu weyeesamba ebintu bya allah subhanahu wataala kategerekesa shaytaani ekubeera ddala ku mwanjo. inna ja'alna ash-shayatina awliya lilladhina la yu'minun. allah yafuula shaytaani okubanga mukwano gwabo abatakkiriza allah subhanahu wataala. ebifo biri bisatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam okumbuuza ku arwaahu almuminin emyoyo gy'abadamu abakkiriza
abafiiridde mu mbeera y'ebizimbe oba oli afiiridde mu nnyanja n'ataziikibwa naye n'abeera ng'ali mu byengera rasulullah yabagamba nti tuallaqu emyoyo gyabwe gissibwa fi tuyuri ljanna mbyonyi by'omuki by'omujjana n'abeera ng'essaawa y'emu afuna ebiki afuna ebyengera ekifo ekyokubiri ala illiyun au ala illiyin ekifo ekiri waggulu tahta al arshi wansi wa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyeyagamba nti inna kitaba al abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al muqarrabun ebbanga omwadamu lyamala ng'ali mu byengera Allah ng'amugabiridde ng'ali mu jjana talina budde bunyenyanywa buugi nakugwogera wolokoso kumanya ku mazaalibwa ga muhoozi kumanya nti kesisi egoba abantu kumanya nti esente zibuze nedda olw'ensonga amarahilu galyana levo omwana adamu zayitamu paka wasinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga buli levo omuntu gyabeerako tamanya bibadde ku levo gyabaddeko era byonna byasanze mu levo nga biba bipya rakiz maaya ya tura isma'u wa'u nti omuntu wabeera mu kyebayita marhalatu rahimi ng'ali mu levo y'okuba nti ali mu nnabaana ya maama we tayinza kukugamba nti nalaba maama wange ng'ebisa bimukola ki bimuluma naye ndaba omusawo nga nzisaako akantu nga nkebera era essaawa yemu nendaba omusawo ng'akuba omukono wansi okukebera gwa wentuuse nga ye omwana omuto ali mu nnabaana abimanya tabimanya wakadhalik ate woova era mu nnabaana wadakhalta fi hayati dunyawi noyingira mu bulamu bw'oku duniya bakade bange otandika kumanya byaku duniya toyinza kuba ng'olina kyonna ky'omanyi fi hayati rahmi mu kiseera kyewabeera ng'ate oli mu nnabaana assalamu alaikum obaawo wategerekeka oluganda lujja ku duniya kuliko gula ettaka n'ofuna ekyapa n'ofuna pameti evuga piki imamu hudhaifa ogiina saba Allah kusaase ogifune kubanga ennaku zino bakunyiga owulira omuliro kakati kuliko ofuna pameti kaadi egaba omusaayi endagamuntu tufenna kubanga endagamoyo tebagirinaako buyinza era byonna byakuki byaku duniya tezo bakade bange okukola service emmotoka oba oliawo kesisi olinawo watadde otadde omuceere mu lujja lwa taqwa taha nagamba gujjeewo byonna biri kuki ntegeke bakade bange wa idha kharajta min hayati dunyawi jajja amala okugamba nti jawo omuceere ebiki noyingira eri munda newekalakasa biki nebibeerawo awo nonyenya nnyo wabuujuko katusa nekubeerawo kati ate mukabe tewaliyo tunda muceere ate era tewaliyo kyapa Allah kyagamba nti kutila linsanu ma akfara omuntu aliko ekikolimo kyekimuleetera okujemera Allah subhanahu wa ta'ala min ayi shay'in khalaqa asooka atunuire Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda min nutfatin khalaqahu faqaddara Allah yamujja mu ttondo liba ttondo tonde tondo Allah muyamutonda faqaddara nabanga aligeyageranyiza bulungi amanyi waliwo aqwalu ziri ssatu amanyi bagamba ekigambo faqaddara ninayo ensonga lwaki mbatuttaawo tusooke tugende wali eri faqaddara kitegeeza obungi obwa spams mweze mugamba lo spam accounts spams oyina ntono kubanga omuntu ejaculation omusajja ayina fulum ya spams miliyoni mmeka miliyoni 7 oluwandiwa lumu oba olunyiza lutya lumu kati faqaddarahu Allah yagera oyina fulum ya mmeka wasi zonna tezikola fertilization okuba nti eggi livaamu tantawi nedda Allah agera zaabayagadde tikuvuddeko emu yokka naam wabulanga wafulumiza mmeka miliyoni 7 ani bagamba faqaddara kitegeeza okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala agera ebbanga lyogenda okumala ng'oli mazzi mu nnabaana ya nnyoko
olwa hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu egamba nti inna allaha wakkala ala arrahimi malak, allah yassa ku nnabaana malayika idha waqa'a fi rrahmi nutfa, wemugwamu mu nnabaana ettondo taqulu malak thammata malak, malayika teyogerwa kwa malayika allah atugambako baba ayagadde abalala n'abakola ki n'abeesigaliza, egamba allah subhanahu wa ta'ala mulimu eki mulimu ettondo hatta paka omwana adamu ata ku levo nemugendamu alaqa ekisaayisaayi nemugendamu ekiki muvuga kiki ekinyamanyama, malayika egamba allah subhanahu wa ta'ala. kati allah kyagamba nti min nutfatin khalaqahu faqaddara, ebbanga lyogenda okumala mu nnabaana ya nnyoko kisoboka omuntu okubanga amazeemu emyezi 3 gyokka n'avaamu, naam. osobola okumalamu 6 n'ozaalibwa ate ng'oli mulamu, ye ne batakubikka, naam. nga wekyajja ku nabiyullahi isa alaihi salatu wassalam, yazaalibwa ku myezi emeka? ku myezi 6, teyaweza 9. olwo aya egamba nti allahu ya'lam ma tahmilu kullu untha wama taghidu al-arham wama tazdad wa kulla shay'in 'indahu bimiqdar. allah amanyi buli ekiri mu nnabaana ya buli kikyala tifenna nekyongeddwako mu kutonda. era awo nabagamba nti oli asobola okuzaala abalongo naye ng'omu asinga ku munne wiiki 2. kitegeeza allah yasooka n'atonda ono newakya wiiki simeka 2 n'atonda omuki omulala. ge makulu ga aya mu kigambo ekigamba wama tazdad, bane baga kitegeeza wama tazdad allah kyayongeddeko hiina yakhluq, mu kiseera ky'okuba nga atonda omwana adamu ne wajja olyokuba nti azaalibwa ng'ayina engalo 11 oba 12 buli sayidi kuliko engalo 6. wama tazdad, allah n'agamba nti wama taghidu, mwe kyemuyita okubanga olubuto lwakulukuse ate allah n'agattawo wa kullu shay'in indahu bimiqdar, bwe kimu allah akikolera ekipimo. kulwaki alimu lghaibi washahada alkabiru almutaali, allah yamanye ebyekwese n'ebyolwatu kulwokubanya mugulumivu ate owa waggulu. salamu alaikum. awo wategerekese naam. kati omukyalo ofuna ijihad mwekyemuyita miscarage n'avaamu olubuto, allah asobola okubanga bwatyo weyageze nga lulina kuviiramu ku myezi 3, kubanga allah amanyi nabaana kyetadde tifenna nekyesigazza nekyayongeddeko. kati kawulo esembayo allah okwongerako nebaga kitegeeza fil umur arrahimi, ebbanga eryeyongera mu ekyo ekiri muki mu nnabaana. inda alfuqaha bannaffiqi balina ebiseera 3 okubanga omwana azaalibwa nga wo nga tebaamukusibye ate ng'olubuto era tebaalusibye ku mukyala. ebbanga ery'omwaka omulamba n'azaalibwa era nga yooyo nga wo amalina okuba n'ebyoya ku mugongo, si bwe kiba. ebbanga ery'emyezi 9 wahadha huwa alghalib walmaruf inda aljamii, okuba nti myezi 9. ebbanga erya 6 ashhur n'emyezi 6. awo bonna allah ateerawo ge makulu ga aya egamba thumma sabila yassarahu, ebbanga allah lyaggeredde okumala mu hayati rrahimi, mu bulamu bw'okuba nti oli mu nnabaana ya nnyoko, oba kibayita marhatu rrahimi, okuba nti oli mu nnabaana ya maamawo weliggwako. thumma sabila yassara, allah assaawo embeera ez'enjawulo okuba nti ate akuggulirawo geeti okubanga ojja kuno ku duniya. njagadde awo tuddewo bulungi tutegerewo bulungi, kubanga omukazi ozaala omwana alina kuba na 3 sentimita nabaana okweggula, erina okweggula mu sentimita 7 ku 8 omwana okuyitawo. sentimita 5 tazaalibwa, ate mu kweggula ekoma ku sentimita 10. tuli mulimi lusawo kyemutera okugamba nabaana yeggudde nedda tannaba. kati ate nabaana neweyeggula nga tayina kye bayita almakhabu, mwe bye muyita ebisa
ye pressure tero okujjawo ng'omuntu wanaawulira ng'ayagala kgenda manju yekizampe gy'okubanga nyangu nti wogenda mu haja ennene tifenna waliwo that force esindika obukyafu obwo abdulfati olabawaawo naye nga gwositamye busitami ne buvaayo kati omukyala ne waaba n'ebisa ate ng'era teyeggudde kigwa mu aya egamba thumma sabila yassara ate waliwo amazzi allah gassa ku mwana kuba omwana awangayira mu nnyanja ey'amazzi ge yeetooloddeko kye bayita ensundwe yayabise atannatuuka thumma sabila yassara allah n'akwanguyiza ekkubo n'oba nga tadkhul oyingira fi hayati dunyawi mbulamu ate obw'oku duniya era bw'oba tomanya bya nsundwe n'ebyebisa tobimanya n'okweggula kwa nnabaana era tokumanya kati omala okuwanga byowangadde oguze akaapa ozimbye ennyumba bakulonze ku bwemupi bakuwadde obwannambaga gwakulira emizimu oli wa mutuba oli wa siga oli waki oli wa vvu oli wa kookoowe ku duniya kono weedibaganga bw'oyagala bakuyisa amannya ag'enjawulo nume tewummula musajja tasolirawo byonna salaamu alaikum muzeeyi nume tekola ki musajja tasolirawo tegesa bakadde bange bagakuyisa ag'enjawulo allah agamba thumma amaatahu dhamira ila man amaatahu oluvanyuma allah akutta aidi ila allah akutta thumma amaatahu kitegeeza nga puroguramu z'oku duniya ziwedde wabula ani azikusalako ye allah subhanahu wa ta'ala olwa kyaba yaggeera mu kuwangaala ate ku duniya ge makulu ga aya egamba nti wakana amru llahi qadran maqdura allah okubanga ayina kyalagidde ne kibeerawo oba kyatooze kibaako ekigero ky'okubeerawo n'okuwangaala thumma amaatahu fa aqbara ate ovaawo n'oyingira mu kabuli banna aqida kye baayita marhalatu albarzakhiya kati oli mu kabuli tobeerayo ogula paadi za mukazi wadde gwogula ekitanda mukaaga ku mukaaga tegeza bakadde bange tobeerayo ogamba nti bannange nina ekyapa mumanya gange ate ettaka si lya kabaka tuli fenna tobeerayo ogamba nti bannange tusadde n'omusiraamu gundi tola ku basiraamu salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tebibeerayo tobeerayo ogamba nti jjawo sepiti wano tobeerayo ogamba nti bannange ngato zo zisse wano saala nazo abasiraamu bajja zibba ebyo tebiriyo mu kabuli oba ntegerekeka bulungi kesisi ejja toyina pameti kuba tewavugirayo piki tewavugirayo motoka tewali akwata sipiidi hayatu lbarzakhiya allah nakwaniriza laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum ozolimwa namunigina eyo tewali kibeerayo kikwewuunyisa mu kufa okwo allah yakola okufa nga kuli balanced yamutu lghani walfaqir walsaghir walkabir tifenna dhu mansib ayina eddala eryawaggulu mp omwavu owawansi omwavu ennyo ng'asikampewo ng'ambaata omwavu ennyo enjala ani amuwadde akatebe omwavu ennyo nga yeetakuza lujjo ebyonna bika bya bwavu omwavu ennyo ebbuga lyalya bisi omwavu ennyo salaamu alaikum oba ntegerekese alsaghir walkabir dhu mansib alrais omukulembeze walmarus ne bwakulembera bonna alabd omuddu almamluk gwe bafuga waladhi yamlik nafuga byonna oba bitegerekeka naam kati awo tewabeerawo ndaga muntu tewabeerayo kunoonya mulimu kati omukafiri allah gagamba nti walanudhiqannakum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbari
laallahum yarjiun. Kati wobeerawo Allah gamba sooka okwоmbeko oba oli ku reception ekutwala ku leve ey'okugenda ku akhira. Tumalize ne hadith Abi Sa'id al-Khudri robudde bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tubadde ku kigambo ekigamba abafudde tamanya byakuki byaku duniya. Era gwe jjajjawo yagamba ettaka lyewaffe kalokero bwasandeku terutundwa. Nze jjajjawo Muhammad Takaliya oba Ibrahim batemye tto pekade bange nemmala mulitunda ate yakirama ekyo yafa mujja kunda badde alikozesa eki tewabeerawo tezibakade bange bamanyi n'obbasenda embojja n'emufukira ku kabuli olinajja namukwekweyaako nasimbako eddala kulwokubanga aba talina connection na bye yeetaaga kuno ku duniya. Era talinaawo connection na biri muki mu duniya. Kati ndoose jjajja wange ansika aŋŋamba muzzukulu jangu tugende nja kubaako naawe wanfaanana nnyo mbuyira sitebenkera nga siri naawe ezo shayatin qarin. Ebbanga lyamala nga ali mu byengera talina budde bukola wolokoso nabali ku duniya banoonya mmere ya leero. Ate ebbanga lyamala nga ali mu adab ali mu kibaita sijjin. Allah nga we yagamba nti inna kitaba alfujjari lafi sijjin. Waqala ibn Kathir fi tafsir ibn Kathir kitegeeza assijin ekkomera wa hadha makan kifo tahta al-ard kiri wansi mu ttaka biqurbi naari jahannam kumina naaru jahannam. Tayina budde bugamba nti baana bange ndi mu kisaka omuddo gwammezeeko mwanzimba wansi wa ntontogolo entontogolo zinkuba ku mutwe abatabimanyi nabbimanya. Ebbanga lyamala nga ali mu adab Allah nga amukwase kye bayita annawasi wal aqdam nga amunyiza akawompo n'ebigere wansi mu ntobo. Kati wali khitab bayina alhayyi walmayit watiwoomulamu n'omuki kubanga bali mu nsi ya ndawulo ng'omusoga bwakoba bali mu laifu yaki yanjawulo. Ibn Qayyim yakuba ekyokulabirako ekyobulamu bw'edduniya. Yakuba ekizampo ziri bbiri. Ziri meka? Bbiri. Fena tuziwulize inshallah tulyoke tugende. Abantu muwangaala mwenna nga mwajja mu Kampala ng'obwavu bali bubi si bwe kiba. Oli atema nnyama ab'endibota baluwa abamu bankubye gaasi omulala wandibota omubedaluwa ali mu chapati tezi bakade bange gwe oli mu kwokya gundi oli alina bawandiika abo simanyi basolooza sente. Kati omu Allah najja n'amusukulumyako kuki ku ddaala tezi bakade bange n'awanikamu kuki ku bbango. Katatekesi yagamba Allah n'ayawula wakati w'abalamu abameka ababiri. Era waabakubuuza Abdul Fatah mukyabeerayo eyo simanyi mu kisenyi gy'oli okyali ekikomando ky'omusogo oli omumpi ali wali omulemalema bw'ati kiki Huzaifa akyali imaamu wammwe ng'abuuza ng'alaga nti oba ye ali mu ggulu tubifenna ate mmwe muli ku duniya wabula Allah ng'abaawudde wakati awo kiki famba oyo akyabasomesa akyalina olugezigezi ng'edda ababuuza okitegeera embeera efaanako bwetyo akyayogera ensonga z'ennyimbo twabikirako alafeto eyo navaayo da kati nsula kabalagala neeno muyenga yagamba hakadha assalihu Allah bw'atyo yakola omulongoofu ng'ali mu byengera ng'ate bano bali ku duniya. Ebyo biri ku duniya kuno wabula nga ono amusukulumizaamu mukaki mukasente avuga Land Cruiser V8 endabulamu ziba waggulu abeera mu SC gamba haji kiki nakulabye ng'ompitako mu bitanda te hawanda byotya nze ngamba neggalidde hawanda bya kyabagwa abadde mukisa gw'amaanyi sirabwalabwa eyo duniya. N'agamba oba n'akuba ekyokulabira ekyokubiri yagamba wannaimu nga olaba omwana Adamu nga yeebase
وقد نام مع الآخر nga ye n'omulala gweyakoze eki bwe yeebase naye wabula nga huma ala saririn wahid nga bali ku buliri bwe butya bwe bumu ono aloota yara fi lmanam alaba mutulootwe nga yeebase tuli fenna ng'omusota gumugoba ate gulina amayembe nadduka nnyo naba nga agenda kugwa mu kinnya ate nga waliyo ki waliyo amaggwa empologoma nte neemubaka nawoggana nnyo nazuuka neyeekaba kati agamba ono omukazi we gwasuze naye nti owange oyetwala bikibindiko nga ate mbiraba ntya nze bebi neebase bulungi nnyo obadde kiwato nze ne mutulo twange mbadde ne mukkakkamu nnyo okitege naye nga bali kuliribwa butya ono ali mu adhab omusoto ogw'amayembe gumugoba agenda kugwa mu kinnya kya ttooyi ate wansi waliyo amaggwa ate abadde agenda gwa ate empologoma neemumira nawoggana yenna avuddeyo ayina akatuuyo bonna oyina waba mwokyezza bwokya nga wekyajja inda al-Bukhari omusajja yagamba abaana adamu nti idha muttu mbawe ekiraamu wemba nfudde faharriquuni munjokye wadukku azmi mukoonekone n'amagumba gange fa inni akhaafu nze ntya nnyo an alqa Allah okuba nti nsikana Allah subhanahu wa ta'ala kulwokuba nga agenda kumbala ekitono n'ekinene buli kimu kyonna oluvannyuma thumma darini lirrih obuwunga we mukonyekonye obw'amagumba mubuyiwe mu kibuya gwa muyiwe ku mazzi ekisinga okwewuunyisa ku hadithi eyo amanyi batematema nga besembesa aya egamba nti ainama takunu yati bikum Allahu jamia newonoba nga ekyennyanja kyakumira ng'oli mu nnyanja Allah ajja kujjayo am ghuyibu fi lbuhur au akrathum alhayawanat aljariha oba mwattu nga wali bwansega ainama takunu yati bikum Allahu jamia Allah ajja kujjayo akuse mu naaru jahannam akunyige olwaki kulwokubanga huwa alladhi yabda'u alkhalq thumma yu'iduhu Allah bwe kimu bwatyo yakitandika ate agenda kizza kati okusinkana oba okunyumya wabula okusinkana kugenda kubeerawo ku lunaku lwa qiyama okuba nti ab'emikwano nga omukwano gwabwe tegwali gwa capati namayirungi na nnyimbe nga gwali gwakutya Allah wagamba nti al-akhillau yawmaidin ba'duhum ba'da aduwwun illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun bagano sinkana ku lunaku lw'eqiyama ab'emikwano nga omukwano gwabwe gwali kubanga bassa mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nogwe nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ono abeera mu adhab nga mwebase ate ng'ono ye ali mu kuloota ng'ali muki ng'ali mu nnyonyi kati emyoyo girina ebifo biri bimeka biri bisatu Allah jassa fi tuyuri aljanna binyonyi by'omuki by'omujjana ekifo ekyokubiri Allah jassa fi illiyin وهذا على مكان فوتا وقولنيو كني تحت الأرش وأنصار شاء الله سبحانه وتعالى نجابك كرزة الله يا قامت إن كتاب الأبرار لا في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ايش في شخصته الله مسلم يجاب كفار بفجار الله يا قام كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين يا توغزا بجوليس توغزا بوتي يعني تزungumuze kielimu tena na dalili tutoe ushahidi yani tunakuongeza bujuzi biaunihi tabaraka wa taala kati wabula ogamba nti walose jjajjaawo kitaawo nga akuyita munyumya ebaqarin muzimu era ne omuntu ne wamulamu omuzimu gwe basobola okugukwata abalogo bakwata emizimu gy'abanadamu mu kiseera ng'enjuba eneetera okugwa mu kiseera kya hayilula rasulu yatugamba okwebaka qayilula nga salatu dhuhuri ekoze eki ewedde fanahana n'atugaana an hayilulati okwebaka nga asiri ekoze eki asiri ewedde kubanga amajinni gasinga okuba ne network
ey'ekika ekya waggulu. takayyalu fa inna ash-shaytaana la yakiilu. Tifenna mwebake nga amaze okulya ekyemisana nga dhuhuri ekoze eki ewedde, kuba shaytaani teyina kayiluula. Ate n'atugaana kye bayita hayiluula, wa haadha an-nawm ba'da salaati al-'asri, omuntu okwebaka nga asri ewedde. Era mutera okuyanga oli aga banzibyeko omuzimu, nabadde mpuyira nga ninga aloota nga oli alina byambuuza. Ogwo omuzimu wagukwata omuntu asigala mulamu. Wamma ruh, omwoyo Allah agukujjamu tegukuba livansi, nga Rasul kyagamba sallallahu alayhim, yabagamba nga sallu salatakum almuwadda'in, musalenge sala yammwe esembayo, fa inna ruha idha kharajat, kubanga omwoyo ogufuluma mu mubiri gw'omwana Adamu la ta'ud, tegukuba livansi. Era kyolina kyerabira ti naishu fi dunya marra, tuwangayira ku dunya omulundi gumu, wala naishu alayha marratan ukhra, tuwangayirako omulundi mulala. Tunaishi duniani mara moja tu na hatuna bakhti ya kuishi katika dunia mara ya pili au tena. Tutuna chance ndala, just have only one chance to live on this earth. We don't have another chance to live on this earth again. Tutuna chance la ya kuddamu kubanga tuwangayira kuno ku dunia. Istaghil هذه البرحة الوجيزة كويسة chance جوينا وكبانغو سينزا الله سبحانه وتعالى تبارك اسمه وجل شأنه. السلام عليكم. أو واتقلك. نعم تلفنا كاتيمي وجيجينا جيتا مكبايتا السجين أتجيجينا جيتا مكبايتا عليين تكسب كده بقى. Omukufaaru yenna mukufa omwoyo gwe tegwambuka waggulu gugobebwa. Allah nga we yagamba nti hunafaa lillah ghayra mushrikiina bih wa man yushrik billah fakaannama kharra min as-samaa fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Ogwo gudda ne gukasukibwa paka mu kifo ekyenyinyarwa wansi kumpi n'enaaru jahannam. أولا الله يقامت لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. تبقلي بواهم يجاوي كوامبوكا وقلوا وقفوا تبقى أن تقين دقينا مقلوا يتبقى أن كوينجل الجنة الله سبحانه وتعالى حتى يلجى الجمل في سم الخياط فكمت النمية ونيتا مكاتوليكين بيسو وكذلك نجزي المجرمين. الله واتوا وين بيلك بنادم أبا مجرمين. Wamma almu'min ate omukkiriza omwoyo gwe guggulwawo, Allah n'akoola n'agamba nti an sadaqa abdi faktubu kitaabahu fi illiyin. Etugamba lwaki omwoyo amanyi abasinga bagamba Allah gwe yali ategeeza ku lw'okubanga nti omwoyo gusigaza copy software yenna omwana Adamu gwabadde naye nga bibiri bwe kimu kirina origin. Ye Ibn Qayyim mu kitabo kya Tadhkira mu kitaabu Ruh yagamba nti albadan omubiri gudda muttaka kubanga yensibuko yaagwo, waruh ate n'omwoyo guddewa Allah kubanga yensibuko yaagwo. Bitegerekese bwe kimu kira origin, bwe kimu kira ki origin ensibuko muttaka muwava. Naam, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wadde kyabannabbi bamanyi okyogera wali mu kuziika nete wali bujulizi nti eyo aya esomebwa mu kuziika nedda. Wabula aya eraga bulazi nti mu ttaka mwe twava tuli ffenna, era Allah mwagenda tukwaki mwagenda otuzza. Kati ffe ntukoppa mu kuba nti imaamu ayiwako bannabbiria mu kuziika nga bakoppa enkola y'ekikatuliki vumuvu, ttaka mu ttaka, nfuufu mu nfuufu, kye beerabira musenyu mu musenyu, tosi mu ki mu tosi, bumba mu ki mu bumba. Allah ge twakopa abakufa ne tusukka munarawda sokosekedde منها خلقناكم نايوكم وفيها نعيدكم لا ينقلكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أمربوز وقتو قبيلة نستي بيوغر واو إلي آية قرآن سبتوفو قد نبقى بكا ليك أبا يدايا تكا متكا vumuvu tuifenna nfuufu muki nemwerabira ki musenyu musenyu, bumba mu bumba.
tosi mu tosi kyekyalakozi jinja mu jinja kati ebyo byonna si bituufu badwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasal Allah salamata wal afiya. Saba Allah tugase nabyo kyemuteerabira kwe kuba nti tumwekwata Qur'an al-Karim n'okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nga tugenda Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bingi bye tujja okupa kuba Yudaaya tubirinaako bujulizi ku sayidi ya tib mu bujjanjabi bino mubimanye nti mu bujjanjabi bamanyi bangi bazze babagamba bamashayikh okuba nti twejjanjabisa galiki wabula on one condition, kwa sharti moja tu ti omwanadamu olina okuba nti okuuma akaki akamwa. Olwa hadith Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba ti man akala tuuma yenna alidde ki galiki tifenna fala yaqrabanna musallana tasala naki naffe wabula nga ate mu bujjanjabi nti eddagala era thuum galiki gyali mu ddagala. Omuntu okumweyoteza naam ajjanjaba, omuntu okumunywa naddala nga muka bulungi ajjanjaba bulungi endwadde ez'omunda kategerekese wabula manya nti omunywa ekiro ng'ogenda kwebaka ate oba olina okunaaba bulungi neweekolaki neweerongoosa kuba ojja kwesanga ng'essuuka zonna ziwunyaki galiki. Alina enkozesa ziri ssatu. Omuntu okumufumba ddala naaba nga amukonyekonye n'amufumba nga awera n'amunywa ajjanjaba shayatin n'endwadde eza puresha n'okuba nti alongoosa olubuto muki munda. Ekyokuyo omuntu okuba nti amufumbye bulungi najjaye naaba nga akola steaming naaba nga amwebikka mwabayina ebibatambula n'okuba nti olina nakanyama galiki akikolako bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Ekyokusatu okuba nti omwadamu amuliira muki mu mmere waddamu mwagala nnyo okumusiika naye akola nnyo ng'oli mu kumufumba tamusiriizizza ntegesa bakadde bange oba okuba nti oli amufumbidde mu zaituni omufumbiramu n'abanga afuuka yero oba n'abanga agenda osende nga takoze kitasiridde n'omusengejja galiki n'osengejja bulungi zaiti galiki ebimu ku birungo ebisinga okuyingira mu bintu ebiri oyiri era zaiti asika nnyo eddagala mu galiki era ojja kusanga zaiti ajja kubawunya galiki n'oba ng'onywawo kasaanikira mu kujjanjaba alusa ne puresha bi'aunihi tabaraka Allah wakuwa n'osomeramu essuula zino Baqara n'osomeramu Saffat ne Dukhan oba oli ku kituufu ddala. Salaamu alaikum. Njagadde fumulangi bawe ate nga galiki 13 kategerekese enzijanjaba eyo weeri njagadde njawe bi'aunihi tabaraka wabula olina okuba nga weeyonja bulungi mu mbeera efaanako bwe kyeshartu badba Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisingako awo nayagala okuba nti ojja ku ddwaliro tuli wano ku Gwanda Rumu Kepi 239 ennamba y'essimu 0704690383. Kati oba osomeddemu Qur'ani mu zaiti ng'ali mu galiki oba oli ku level ndala kitegeeza oba ogasse bisatu mu kikya mu kimu zaiti yennyini ddagala yekka ate n'ogattamu galiki nga ki ddagala eno yongeramu ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyentegeeza okusomeramu kwe kubanga omukka guno guyingira mu ccupa eyo mu ccupa oba okuba nti omumwa gwo gusembeza kumpi ne ccupa n'osomeramu Qur'an al-Karim kuba yina obudde obwejjanjaba ng'omanyi nti obulamu bwaki bwabbe badwa Allah subhanahu wa ta'ala. Binyagadde obbawa mu katalekeka hadha masara iradu wa tahayya i'idadu wa anillahu ala qani wallahu alim. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.